Hello, my people, muli mutya? Sonko Muhammad. Tuli mu bitundu by'Ekirinnya. Nga bwe tugeza kulaba tukwasaganya embeera tuyamba ku mukyala gumulaba mu background yange mabega. Yalina obuzibu mbadde nga mumanyi obw'enjawulo, renti, kulabirira baana, alina obulwadde obumuluma. So tugeza kulaba nga tukomyewo once again. Tulese ku buyambi obw'enjawulo tulabe nga tetumukwasaganyizako. Ndire muganda wange Waswa Emma kuva ku YouTube channel gye bayita Waswa Emma. Tulese so mu background yange nga bwe mulaba tutuuka mu maka g'omukyalo ono ewaka tumugye ku mulimu. Twagala okulaba ate nga tukwasaganya embeera tulabe nga ate tubaako wetugituusa. Waliwo abamu ku bafans n'abantu bazira kisa abalina kye bakozeewo. Kimanyi osobola okugulawo kewaka bantu mbalaba ono wewaka mukyalo ono awawangaalira ne baganda baffe bali abato. So leero tukomyewo then nga bulaba kulunga bwe tugenda kulaba nga ate tubaako kitukwasaganyako ekirala. Muganda wange yo man abantu soko babuuzeeko balamusizaako mwena obulamu buli butya? Yes, Good talent management Ndi mukulu Sonko Muhammad ono ye Waswa Emma. Waswa Emmanuel wano wenyini wetwali omulundi oguwedde nga tugeza kulaba nga tukola emboozi ya mukyala ono. ya mukyalo omutolo. Yes, mukyalo omutolo. Onakulaba olutolo lumanyi nyowe nindubaza olutolo konka ninduga 40 nina family yange eri 40. Omuganda wange omukyalo ono twamukwasaganyizako alina abaana alina obulwadde obumutawaanya business era ndio yamusibidde ebweru. Leero olunaku olwaleero results kyezikomyewo okuvya ddala ku story eri eyakolebwa omulundi ogwasooka. Kakati nsooka ntolo mu kusooka ebaza mikono gyange wanja kwebaza kwa sporting omukyala yankubirako Sonko Muhammad. Yes, okuva mu mwebale nnyo aba Good Talent Management ne Sonko munamawulire omukukuti. Then nebaza mikono gyange okuva ku mukutu gwa Waswa Emma. Bannange nange mbebaza okuba side eyo mwebale nnyo. Nina mikono gyange abali London bamami bange abo balina nenesinga bakyala. Nina ba uncle bange abali USA sister. Mikono gyange abali mu Middle East ate abo baganda bange. So be abantu benkolagana nabo sina government byaja some friends ben pensonga zange ne bangamba awo katumuyambe. So mbebaza okurespondia ku likolo yange mwebale kwesoma mulimu gwa Mukama ekitiibwa. So nolwekyo bansobodde okubanga banfunirayo ko buyambi ne bangamba bamusasulire ennyumba ne half ya loan. So loan tugenda kyasooka ekitundu musasulire n'emyezi gy'ennyumba esatu gye bamubanja then tutandikira tulabe ebirala. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala okugaba guba mutima si kuba nti babeera bayina nnyo kati bamanyi bajja kunnyongera ebirala tujja nga tukyuseemu ndaba talina nakwasuluba wansi tugenda banga tubalagawo ne waliwo comments nguvudde ku kya ssente waliwo abantu abatalina ssente naye nga balina comments ze baba bataddeyo ti bannange mu mugamba akolebwa ati bakubadde bagamba batya abantu abamu bamusaasira of course abeera tebatubadde ssente bateeka obubaka obuzaamu essuubi. Yes, kikulu nnyo ekyo ekyo kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi. So we keep calm ffe tuyita ba beast tetuva era bisodde tetusaaga tukkiriza mu kugenda mu maaso nti ensi tekomaawo yaze mu bulamu bwaffe. I know we can change her life. Inshallah we make a difference. We bring a smile. We bring a smile ku faces zaabwe. Bannange mwonna asobola okubaako kyakola tukyagenda ddala mu maaso abaana bagenda kuddamu okusoma n'ebirala bingi asobola okuyamba ali okumbi ne bweyogerera sokuga n'atuuka nkunengera ebiri munda awo. Yes, oba tukole bwe tuti ojja kyuka ku professional shot muganda wange. Yes, bamukuba shot omanyi olwose wensanga baganda bange nga mmwe mbasaagala kubaleka kuba wallahi nakkubira akasimu ne nkunyunyula no responding anojja anti nze ndi wanjawulo nawe ate ebintu bigenze okubeera ate no bangi boyogerako nabo nagamba nzija abamu natasobola abamu nagamba ne wallahi omusajja ono gwe mulaba ya responding nga mbwangu obw'ekitalo saala zokka muganda wange. Ekimfula Waswa Emmanuel the beast. Yes, Checho, we make a difference. Ate bannaye waliwo ekintu ekyenjawulo ky'oyina ne ttiimu gyokola nayo muyina obwangu. Oba muyita Nasa Scorpion driver pilot agibuusa mu bbanga. Ne cameraman Edgar Wycliffe Salireman manager wa brand gye bayita Waswa Emmanuel. Mukama wange kasagamba tokola ekyo nga okyusaamu okale bannaye twongere okufollowinga abantu bagaye basubscribe nga tukeerabira. Timu eyo gye tukola nayo yazimba ebintu nebibiri byemulaba sibikola nzeka wabata shootinze sibaawo. Yes, kituufu nnyo. So subscribing ku Good Talent Management
mukulu ono wamaanyi nnyo omukyala ono gwe tugenda okukolako yamundaga tudemu amina. Okay, kale katugende mu maaso nga bwemulaba tuyingire mu nnyumba tubeere nga tubabuuzaako n'omukyalo ono entimu gye tuli nayo ennyumba gye mulaba mbakagula engero ebeera nga esasulwa rent olunaku olwaleero. Yes, kikulu nnyo okulaba ng'ova ino okola emboozi ate n'wabaawo omuntu ajja n'abeera nga abaako kyakola ki kyayambako. So olunaku olwaleero tukomewo eri omukyalo ono maama gwe twabalaga ate tubeere nga tufuna ku renti eri bakwano baffe abali Mitala Mayanja. Okay, katugende mu maaso banywanyi. Zino sente zo za nyumba baba tebakubanja so ogo mwisiki ne bamweta Kobusinge Margaret mwebale nnyo mwenna mikono gyaffe okuva gye muva for the good work done for us. Ekyo tumaze okuba nga tukikavaringa ekyetu mukulu Songa Muhammad Wagutareji mwebale nnyo okuntuusako bantu bano nabo banange beeba tujja kwongera beebaaza nabo banaye beebalire ddala mulimu omukulu gwe bakola. nja kuhostingamu kati then ezo ziwedde kati bino ziri nkutte wano ziseemu kyomumanyi naye gino giri emitwalo 15 ziteeke ku ezo eza looni kigaano nga bakubanja sente tusasuddeko ekitundu asaba munyongera ekitundu ekirala mu maaso awo tukiryalinga looni eno then tulabe ekiddako tutegeraganya bulungi nnyo mbasaba busala emikono gyange ekyo mukinkolere bamanyi muli ba championi kati mbadde nsaba ebyo sofa bitambudde then a business capital ali nga sente meka aliwo kati mubigatogata mitwalo nga 10 ngamba ebiriwo amanda wegali nsinga sigala byo tewabaddewo nsawo y'amanda oyinawo emitwalo 10 gyokka siwe kiri capital mitwalo 10 capital nga mwali mitwalo 10 byebiri ku mudaala kakati mbadde nsaba kati balasiwa maafiseewo zino kanzikuwa zisuubulemu amanda gameka tubadde nga tukisuubula mitwalo 5 kati bazongeddemu 5 so kati gulayo ensawo bbiri osooka oziteekewo kuba wanga buli nsawo gifinamu nusu kasanvu kitegeeza emu eggwawo mu lunaku kirungi nnyo ate oba tolinazo gw'otunda ensawo bbiri zisangawo oziteekewo. So that is it. We give a smile, we bring a difference. Nebitambula and we make it happen. 0755 kati kirala ebyo mbiwaddeyo bannange naye kati mungulire ku mifaliso ntutegeraganye bulungi nnyongeraga ate mwe bange sirina mulala ngenda kusaba mukitegedde bulungi nnyo mungulire ku mifaliso saara bakiri mu nnyumba nkirabe leero ne manya ennyumba nkalu emifaliso baba bali basula wansi biki ebitalimu ebirala ndaba tonna na kitanda guno omubiri tebagusuza wansi bannange guno omubiri mulungi nnyo ogusuza ku ttaka then kyekirala ndaba alina future ne vision mulimu omusanyalaze tebakuwa wekuwa olina kisola kyakayakamuko bakigula mmeka bino byemukoko oba redp ampeyo kisola kimu nkigabe so byebyo engoye z'abaana tulina
Ebintu mu nnyumba temuli. Nkakasa omukulu agezaako bibalagana embiraba bulungi nnyo. Emusooka nga mbitegeera. So n'ekyo nsuubiza kyogenda kukola. Ekyo kyokunsuubiza abantu bagambe wano. Nze mutuufu. Amasanyu nnyina mangi nnyo. Nga bwe najja nga mbanyonyolako emabega ndi mukazi mukozi. Era nnina obumalirivu nti nja kukola. Wano wamutodde ne mumpa. Nina amasemererwa mengi. Mulina amasemererwa mengi. Niwe baza olutoolo. Musobola kulola mutima gwange. Webale kunsiimuula amasiga. Bamaama, bataata, n'enywena ba Emma, basonko, mbona bantu mwebale kwiza. Habwokuba omwezire. Kale nga balina ennaku nnyingi munaamutima. Ntakumanyi nti embeera eninja kugirabamu. Tunimpula amasemererwa mengi. Mwebale nnyo, mwebalire nnyo ddala. Mwebale nnyo okunzaala. Awatali abooluganda nti babe banziruukiridde. Nze Sonko ye first time okulaba. Sonko ye first yinze oba Sonko? Mwenna. Ofenna. Ye first time yange okubalaba. Bwe nti abasinga obungi banda bagumu. Ne tuva nga tukyusiza ensi. Naye ndi musanyufu. Yes. Nayanza ssebo, nayanzike. Gye mujje Mukama aseewo. Okay, omanyi nti njagala nnyo ku batoolo to be realistic. Abatoolo bali ku original. Tebali mu copyright yadde kubanga bw'abagamba ekigambo olaba nga kimuva ku mutima. Big up abatoolo mwena okuvuga effort kyege Uganda wasigadde. Mwini mulibeera ku original takuliyimba bagamba nti musanyufu abamuki. The way they talk humbly, you know. Bansanyusa nnyo, I just love them so much. So let's not waste time. Nebye nsabye omufaliso mu binyongere, omufaliso n'ebirala tubireete. Ekitando n'abaganda omukyala munene nnyo mulungi nnyo okusula wansi bannaye. Wansi wajja munnyogogera. Tukitegedde mbere bulungi mwera ebali. Mwami Sonko. Sebo. Beera bulungi. Yes, sebo. Naye kankubuuzeko buuza soko ogiwa. Tusembera